ekya ali eri ankubire ekintu ekyo ebiseera ebisinga omusajja obeera omusuubiramu ate ebinaamu stress ng'obustress wakati amiri kirungi kati gwe naawe ennaku zino olina abakyala babiri kati wakula kati singa oli ne mukyalawo oli awo waka wadde mulaba tv ddala osobola okugya esimu n'okuga onoonya mutawaada obeera onoonya kwereetera bizibu byawe kikyolaga ennyo mbw'oyagala nyeeri ddayo tolanga odde ina kuba lwaki wazzeina makulu lwaki wazzeero ng'ate oyagala eri so n'olwekyo omukyala asuubira nti bagenda mu abeera ayitiriza naye lunaku lulamba wadde lunaku lulamba awo nyine we twagambidde ndika WhatsApp akateko kanguwa okimanyi nga WhatsApp osobola okugamba bugambi assalamu alaikum noweereza ne bugundi bwa laavu ne kamala so ng'ate ye esimu yeetaaga obudde bungiko kati oyinza okusanga omusajja bw'aba tali eno waka ng'ate ali ku mulimu nga tajja kubeera ali mu ofiisi ate ali mu kukuba simu za laavu kati nga ogenda okwesanga gw'obala lunaku lulamba naye nga yina kukyesensa olunaku olupatokyoningamu toyina muntu we yalitudde comfortable kukola ki so ng'ate omuntu oyo singa yeddirawo ka social media n'aweereza omukyala we n'amubuuzaawo baba basobola okumala ensonga eyo omukyala ng'ategedde omuntu ono andowoozaako ng'ate teyeetaaze gye kuva ku byonna byaliko nti ali awo akuba amasimu so oyo WhatsApp ate aba ajja kubakolera nnyo mu mbeera eyo naddala eya multiple tuli bakyala bangi ndaba kyekisinga okukola obulungi okiraba ate then ekirala omukyala yeetaaga neyegendereza kubanga yayinza okuba nga akomplaininga nti oli bw'abeera eri eno tamukubira kumbe ne bwadde newuwe takubira kati ng'oli owa sayidi eri ye takomplaininga nga ye amanyi nti oli bw'agenda eri agenze wa mukyala we amanyi kati n'olwekyo gwoyinza okuba oli eno okizimbulukusizza kumbe ono ye embeera ye bw'agenda sayidi emu aye taleetayo ebintu bya sayidi ndala kati gwe just muweereze ki kigumire nti omuntu wange bw'ati bw'ali ate tewali buzibu nnyo mu gwe kola ki kuinitiatinga singa omukubi yalagaana okukwata oba n'omuweerezayo ka message n'ataddamu awo tuyinza okugamba ate kigenda mu maaso naye gwe tosuubira nnyo nti oli yajja okuinitiatinga kubanga oli naye alina baali nabo sayidi eri baalina okuwa attention lwaki oyagala ate bakuwa attention ate oli ali sayidi eri tugamba tuleme kukikola bwe tutyo kubanga yo omusajja aba asuubira nti singa wawo obuzibu ogenda mubuulira so teyeetaaga kujja kukubuuza oba mwasuze bulungi ate alaweredde tolina kizibu ky'oripooti nze ye abeera awo akonkuludinga nti since tebaripooti nze balina bulungi kiraba naye ng'abaami tugamba ate simuweerezeyo omukyala ka WhatsApp tekali expensive tekeetaaga kuva ku byoliko ate kamuyamba oli okumanya nti okyali ndowooza yengeri gye tuyinza okubalansingamu ekintu ekyo nga tukosezza ate tekinologi mu ngeri etatutwalira budde bungi nnyo naye omukyala ye tumukomforting so kyetuyinza okugamba omwami Hamza Matano asanze omukyala ali aho yeebikiridde ate ali mu kadodi mwana ate amanyi taata we amukole ki anaakube mukube abamanyi b'omu mbaale munono beetaaga okutuula basalira ensonga y'akadodi ey'amagezi agali serious kubanga nze ndaba nga bw'aba complaining obucomplaininzi naye ng'abantu tebabasomesa bulungi ensonga y'akadodi eyo lwaki bo balaba nga bagigaana kubanga omuntu ono gwe gw'olaba ne hijaabu n'agenda mu kadodi era kubanga akadodi si bintu byakwekweka abeera awo ku kkubo buli omu alaba ng'omuntu oyo olota wakikolera aba yaakakasa nti byakola bikyamu sikiwa nti asobola okubeera ng'akakasa mu mutima gwe nti kyakola si ndongo nti ogenda mu kihoolo ebyendongo bya saa 6 gwa kiro kwegolanga byo birimu omuntu asobola obikola ng'abikakasa naye kino eky'okukkubo direktirawo ng'oyita awo buli omu ng'akola muluba ng'oli mu yunifoomu y'abasiraamu kitegeeza omuntu oyo bambi yalaba nga kintu kyasse kyakwesanyusaamu
ani atamanyi nti nze ndi mugisu ye ng'omugisu kati n'olwekyo balina okusomesa omwaka omulamba kiraba kubanga ko ng'akadoni engeri gye baakadizayiningamu kalimu ekinyumu ekyo ekya gurupu abamanyi bakola study ku kintu ekyo kye bayita mob psychology. Mob psychology eri complicated nnyo. Omuntu ayinza okuba nga actually initially yadde tagenda kubigendamu naye yagenza okulanga abawala bali muli banyeenya n'agamba lwaki sijoyiningamu kati nga just eddakiika ebbiri bwe yajoyiningidde break zonna nezita bw'olaba waijaabu kumbe yawuze nadda kati ali mu mood ya kigurupu kino kyalimu. So abantu n'olwekyo twetaaga okukola ki okubannyonnyola obusiraamu lwaki bwaliganya omuntu okupracticinga culture ye gye bayita akadodi. So tubinnyonnyole in specific terms nti ffe mu busiraamu tetukkiriza bakyala n'abaami kuddaawo ne beegattira mu mbeera nga teriimu separation yonna kugamba chances z'abantu okugwa mu mbeera enkyamu nga zina zibaawo. So that onnyonnyola principle kubanga bwo obusiraamu tebuvaayo ne bugaana abantu kukola culture zaabwe culture already ziri part of obusiraamu naye tugaana cultures nga zisobola okuvaamu embeera y'obwononefu. Kati ky'olina okusomesa omuntu ono kuba kati gwoza abantu si bangi nnyo abalina abakyala nga tebambala wadde hijaabu bayitirivu naye omuntu atayambadde hijaabu noono ageze mu kadodi kumbi bakola ekintu kyekimu nti bakola ekintu ekisobola okuviirako obwononefu nga bo bakyetunuulira aziifu nti eyo just decision yaabwe. Kati tuba tulina okubasomesa mu kifo ky'okukomplaininga ki obukomplaininzi n'okudeclaringa ng'oyo bwali omwononefu. Ekirala tikati gwonoseeka gw'oli mu laba nti omwana we simanyi yayonoonese kati olumu naffe ffennyini abantu ababeera eno mu public nga tusomesa abantu amazima amatuufu ewaka tubeera tetulina bye tusomesaayo. Kituufu. In fact kyetwagambidde kiriisa social media nti obanga gwe tojja kukolera ddalasa waka naye omukyala wo n'omuweereza ka vidiyo k'omuntu ng'ayogera ku bintu ate ojja kwesanga ng'osobodde omutuusaako message eno eyali etaaze eddalasa yawaka gwe yakulemye. So n'olwekyo tuba tukikozese bwetyo otherwise bwe tutunuulira just okutunuuliza nti oyo mumanyi n'olwekyo famire ye erina okuba nga ntereevu. Oyinza okwesanga nga mumanyi naye ate ng'omukyala ate gwe yawasa n'omukazi wattu just amanyi okusaala busaazi talina birala byamanyi naye ate nga yafuga poliisi z'awaka. Kati gw'oli eno otunuulira muwala we ali mu kadodi tomanya gye kyavudde kumbi mama we yennyini eyamugamba eno okugamba gwe ogenda kusubwa akadodi k'omwaka guno kijja lumu katandiise. Kati nga gw'oli eno olowooza omwana omwana waseeka omulamba kumbe emabega eno waliyo infrastructure etatuukiridde. Okiraba naye bottom line tugamba abamanyi b'omu Mbale musomese abantu in detail kye ekikyamu ekiri ku kadodi abantu beesalirewo nga bategedde lwaki obusiraamu buyingirira culture yaabwe eno ne butanka okugiyita banga enkyamu. Tutunnyonnyole abantu bakitegeera otherwise gy'oli aba alaba nga apracticinga mbeera ze ng'omugisu. Kati gwe tugenda kuva eri omugambe bugambe nti abiveeko nga tobinnyonnyola bulungi. Nnyonnyola ate towooza bya naye ye takiraba. Ye alaba abantu bali mu kunyumirwa era ye mu kulaba okukwe talinaawo obwononefu bw'alabyewo. Ye alaba yes baddukira wamu naye ayinza okubuuza nti mu akatale kalimu okwawula. Togenda mu katale n'oweera otambulira n'abasajja n'abakazi mwekoonakoona omwo mu korido z'akatale. Kati era weesanga naawe tolina ansa bulungi nti kati otegeeza kikyamu ogenda mu katale. Era weesanga nawe bikubuzeeko naye gwe nnyonnyola nti akatale kali daruura nina okugendayo okugula ebintu ate tewali walawe ngenda so ŋŋendayo bankoonya abakazi mu kkubo tewali kyakikolera. Naye wano mu kadodi ng'omuntu olina chance just tunulira okutunuliza abantu nota participating ekyo kyo decision ebeera yiyo so tukyewale olw'ebikyamu ebyo ebibeeramu bakinnyonnyole. In fact basome n'okusoma kugamba ekintu ekyo kitandika kitya mu culture y'Abagisu era bo bali bajjajja baabwe ki kye baali banoonya kubanga mu culture ezimu ez'abaddugavu tubeera tunoonyaamu ate ebintu ng'obusiraamu bubigaana. Kati for example oyinza okusanga nga ekyaleesebwawo embeera y'abantu okudduka ne bazina ne bakola ki nga enniya yalinga y'abantu ate kwegattira omwo mu mazina ago. Kati gw'olina okinoonya eno mu culture gye kiva
era n'obanyonyola nti tolaba eyo enzina n'abantu engeri gye baddukamu morovu olumu ekiro nti nakyo kyennyini eno bajjajjaffe bo baali banoonyaamu mbeera eno n'olwekyo n'enniya already eya omukolo ogwo yali tekwatagana na nniya ki abasiraamu. Awo kiba kisobola abantu bano okubayambako okukitegeera. Naye ffe bottom line wano tugamba nti obwononefu obuli mu bantu abasajja n'abakyala okuddaawo ne baddukira wamu biki embeera nga teri control eyo omusiraamu osaana n'ogyewala. Tweyanze ndowooza ekibuuzo kya nyono mama Aisha Nakaloke y'omumaze Omuzamatano omumaze Mukulu Magombe Buteza badayogera ku nsonga y'akadodi bano abakubi b'akadodi ennyambala yaabwe kanzu nkofiira yabo ndoza tubanyonyodde nga tuddamu n'oli nti omusajja gola mu kanzu kakasa nti ye talaba buzibu mu byakola so n'olwekyo gwamunenya obuzibu anibanga tabimanyi tanakimanyi gw'omulaba ndikuba kati gwe kanzu bw'ogiteekako ng'eyiwamu irimu mu mutwe gwo nedda era osigala oli sibiriyane yalaba kanzu kyambalo alaba nga seeka ali mu kadodi nedda oli jasi musiraamu yeyambalidde kanzu ye lugoye lwe naye mugiso alabira ddala ng'eno ye kalica ye ate olaba abagiso ne covid ne bwe yaliwo paka bagenda ne bazina kadde gavumenti ne bava nako kati omuntu oyo olowooza aba asaagira kadodi ako omuntu ayiredde okuopozinga ne gavumenti oba eyagala emutte naye ng'azinya akadodi ke omuntu oyo boyina omusomesa bingi nnyo okusobola okukamujjako so sijja si complain kitegeeza abantu basome tubasomese omuntu naye alabe nti ekalo kyange ne njagala naye kintu kino engeri gye bakinnyonnyoddemu ekituufu siina ngeri gye nnyinza kikolamu ne neewala obwononefu bwamu kankiveeko kati omuntu aba ajja kukivaako gwe totunira butunuulizi nti kanzu kuba kati tuba ng'abagamba nti omusiraamu atali wa kanzu ye agende mu maaso so tuba tulina bonna obasomesa lw'omu nti obusiraamu bulina amateeka agagavaninga engeri gye tuinteractingamu abakyala n'abaami so kino ekyakadodi wadde ye culture yaffe naye kiina engeri gye kikontanamu nezimu ku principles zaffe enkolagana y'abakyala n'abaami so tukireke wadde kiri mu culture. Tweyanze